kati amazima gakaawa ne tugenda googera akachiko kayo kulonda mu kibiina kya National Unity Platform njagala bafutu soja abali wano mu bino byenjogera mu birumirize akachiko kabyo kulonda sikeka gaba ticket kubanga era ngenda na munaku bini ngenda batera edobozi kuwomu kuba kachiko kebyo kulonda ngenda kulita ngana ya complaining ngera agamba zesengana maya ntibye bino sali bizenamu mwalabye muganda wa Fetamale foot soldier twamuteekayo kuba informal sector nga tugamba oyo katuchikirira agera tuchikira nga foot soldier amazima ga Katonda tayina se tayina wasobola kwogera kyobona yakoze ne statement n'abagamba mbu ba foot soldier amatulimirawo fe balina tugoyesa kawunga we kama lokujja nga bagusuula eri tegusobola na kali ako kati mbabulira ali ate babulira ekibiina kyemba muddeyo munonyereze posti ya Mugadafu yagikoze n'abagamba amafe tulimirawo tulina kozesebwa bukozesebwa nda ekibiina bana nziza kachiko kebyokulonda we bamala okujjane omulimu gwe bakola gwokka balina gwa kukola vetting ebibuuzo bye babuuza bya bwongo naye ate bwangu nnyo oba tobimanyire obigwa kati nganze nyina babulira ku bimu byebuuzo bye bambuuza we natuuka mu kakiiko bangamba neeyanjula we neeyanjula nentuula ne bambuuza ebibuuzo byalinga bina basoka kungamba njogere ku values z'ekibiina 3 of course ezo nga zindi ezo nzimanyi ndi ekibiina zagenda n'okukolebwa nga wendi ne bambuuza ne bangamba ani mumyuka wa secretary general ne mubagamba ye Aisha Kabanda abasinga era bakigwa nchuwa nkugambye byabongo bawangayo Oluvanizi ekyo bakigwa nnyo kyo nja kukkiriza kubanga nkugambye ebibuuzo byalinga byabongo abasinga bawangayo Oluvanizi naye nga omumyuka wa secretary general ye Aisha Kabanda ona Aisha Kabanda ne bambuuza waiza wali okozeeko ku demonstration yonna ng'egata ku kibiina ekyo mwe mwennyini mumpa credit mwenna abali wano mumpa credit noemba sigambye ye kwa demonstration mbadde muzinda bamu nga nzikola era we namala ne bangamba we bali kuddamu bibuuzo bulungi tukusaba otusayiningireko wano sina kibuuzo na kimu kyennagwamu nenfuluma eyo nembeera nga makisi za vetting nzirina nziwuuse bulambalamba wojja kugula awundi waliwo abuusabuusa waliwo abuusabuusa njagala n'obudde buno ogwo bawadde ticket bamulete tugende tusimbe busimbira ininga enyalemu wekola ate wakala enyalemu ege babba ate oluusi bakubba oluusi olaba njagala baje batugambe nti kale ono yansinze kino gwe bawadde ticket waiza ono yakusinze mu vetting waiza ono yakusinze mu ku ground nga tebamumanyira totali abantu bali kwebuuza yani oyo yani demokrasi abanange gwe tulwanirira ono bannange bino temwagala biwuya nabagambe size kubasanyusa nzize kubabuulira reality tuddayo kachiko kw'ebyokulonda we kamala vetting kakwata ebintu ebyo ne kabikwasa secretary general n'abitwala mu lukiiko olukulu abantu abasinga gye mugambira nti Nkyama Nyanzi bamujjako obuyinza obugaba kaadi kati luno olukiiko olukulu lwembagamba lwe lugaba tiketi n'olukiiko olukulu lwe lugaba tiketi olukiiko luno abamu temulumanyi bulungi kati kambabuulire mumanyi obuyinza bwa Nkyama Nyanzi mumanye yaani mu kibiina olukiiko luno lutuulako abantu mukaaga asokera ddala ye president owokubiri ye Rubongoya owokusatu ye Nyanzi owokuna ye Nubian Lee owokutaano ye Joel Ssenyonyi owomukaaga ye Katana Benjamin Katana be bantu mukaaga abasalirawo ekibiina kya National Unity Platform abo be decision maker era bintu bino we bijjawo ebiti nga buli omu atandika okulaga interest ze Nkyama Nyanzi ng'agamba nze wano ewange ngenda kuwa abana bembadde ntambula nabo bokka sigenda tunulira babadde na ground eyo challenge yakola mu Kampala Central bonna bakansala ne bagwa kati mutunulire Kawempe South bakansala abagenda ovaayo mutulinde mugenda kutuwulira mugenda kubiraba kuba kansala be bawadde tebatunulide gula ate Nkyama Nyanzi naye nawe obogenda ngoze mu byobufuzi ngoyagala kifo kya kuwangula ate wano wasudde akabonero wabadde oti kubanga omuntu wali muwadde kaadi yabadde tasobola butakuwagira
Lwakuba nti wadde babadde baagana otambula walize ku ground n'onoonya kati n'osuula alisinanca mbugo oyagala bwa MP n'osuula alisinanca mu Makerere mu Mulago 2 mune Mulago 3 n'osuula alisinanca mu Mulago 3 ayina ground abantu nga bamwagala kulomba mwagala nga mwana waabwe bamwagala nga omuntu abadde ajabeerawo mu bizibu byabwe mu bintu byabadde bakola oyo mwana gwe mwalaba eyasonda ssente mu bantu ba bulijjo n'azireeta ku kitebe munabyabufuzi kyali asobola okugenda n'asonda 1,200 ku ssente za fundraising ne bazimuwa ne bamwesiga oyo mwana yasonda ssente ne bazimuwa n'azireeta ku kitebe bamumye tiketi ng'ate abadde abantu bamwagala nnyo Kyamanyanzi obadde okimanyi bulungi nti Katwere n'osuula Katwere mu Makerere wanu Katwere gwomanyi nti abadde ayina ground nnene nnyo era abantu oyo gwawadde tiketi bamuwangula nayo mu kalulu akawedde Faizo nkubuulira amazima ga Katonda lira Katwere agenda kuddamu awangule Faizo independent watayinza butajja kubeera yamuwangula na independent ata yawangula independent obwanguzi we n'abuleeta ku kitebe era asa akoledde mu kitebe banga byonna era akoze ne bakansala b'NUP n'omusuula olwokuba Faizo ye PAO era yatambula naawe nga tokimanyi obadde otambula naye nga talina kyaggattako simanyi yakubalidde ze ndowooza walizeeyo wabadde olina kujjayo n'ofuna ab'amaanyi kubanga babadde beera bajja ttambula naawe ng'oma bamaze ofuna tiketi naye gwe wakutte ate abanafu nobawa tiketi mbairawo mentality eno gye tulina nti abantu balonda mbuleera eyo nayo nkyamu mbabuulira kubanga nzijala kubuulira nti nkyamu mujjukire bulungi kati kasooke njije ku national wide mu kalulu akawedde mu kalulu konna akaggwa twagaba fulaga z'ababaka ba palamenti ezisoba mu 240 twajjayo mmeka we baba abantu balonda mbuleera twajjayo mmeka twagaba fulaga ezisoba mu 240 twajjayo mmeka twajjayo just fulaga 57 ku fulaga 240 endala zalagawa eyo mentality nkyamu gye mulina nti abantu balonda mbuleera tuveeyo njije wano mu constituency wenyini wetuli kati njije kunzize ku mutendera gw'obwa kansala ku mutendera gw'obwa kansala ngenda kumenyera emiruka gino tulina Mulago 1 erimu bakansala babiri bonna b'enyalimu bakansala babiri bonna b'enyalimu wova Mulago 1 n'ogenda Mulago 2 erimu bakansala basatu kansala omu wa NUP babiri ba independent nkulaga nti abantu tebalonda mbuleera nga wokirowooza tugende mu Mulago 3 erimu bakansala basatu babiri ba ambuleera omu wa NRM nkulaga nti abantu tebalonda mbuleera nga we mukirowooza omuntu bamulonda nga muntu n'amaanyi ge gaalina na kwagala kwalina eri abantu tugende mu Makerere 1 mulimu bakansala babiri omu wa ambuleera omulala wa independent ate wa ambuleera naye omukimanyi omu ku bagende wa Museveni era teyakomyewo yajja independent oba yagenze mu kibiina kya PFF simanyi naye ye yagende wa Museveni tugende mu Makerere 3 Makerere 3 waliyo bakansala basatu babiri ba NUP omu FDC nkulaga nti omuntu bamulonda lw'amaanyi ge na busobozi bwe so eyo mentality eyogamba nti abantu balonda mbuleera nedde ekyo muyino kijja kubanga wewe tunatambuza propaganda nga tagenda kukola bwati tugenda ku ekikulu kya kumanya nti twetaaga ground era baani abatuwa ground nzize mbibamenyera n'abagambe bansize wano kusanyusa abantu nzize kubabuulira reality ffe tumugeto twogera reality mugeto tetulya nkwate tetulimba nze nagamba sigenda kukola na kibiina kya byabufuzi kyonna era sina kye ngenda gendamu nze ndi wa people power ndi muomu kubaagala enkyukakyuka sigenda kera nkya kuva mu Kyagulanyi wabula Kyagulanyi kyenjala omugamba amanye nti alina abamubalira obubi bwali ku luli olukiiko olw'ennamulaze olukiiko bobe obuvunanyizibwa nti buli omu talina kulumba munne buli omu decision ye gyalese tugitwale nga nkulu ate nezijja nga zigenda kukosa kati mugenda kukola mutya ku nsonga ya Kawempe South naddala ku bwemupi eyo nayo nsonga nkulu
mugitunulire tuddeyo emakindye mwalonze wa iso oyo yomu kubazze nga banange oyo ngenda kumukolera video yiye ngenda kujja mwogereko w'emakindye ngenda kumukolera video yiye nyenjagadde bakyali bange bagambe nti ensonga enkulu Waiza wasabe kifo tekitegeeza nti yaye azerwa akafu kubanga abakulu bonna nabo mubalabye basabye ebifo bonna olukiiko olusalirawo ekibiina omuntu omu ateesimbyewo okusaba kifo ye Benjamin Katana naye abasigadde bonna baagala ebifo okuli Rubongo okuli Nyanzi okuli Nubianiri okuli Jowe Lusenyonyi bonna bali mbifo basaba bifo be bali badde bakomanda abasooka ti Rubongo yateyalisabye kafu wekaba kafu nga tugenda kolera mu government ya Museveni teyali bisabye yalize nange ne mulabirako ne bachakulabirako laba Rubongo yatasabye ekifo kyama Nyanzi abaana be bazaala yabawadde ebifo kati go kakasota nti tetuli ku swago ya bifo nga kyama Nyanzi abaana be yabawadde ebifo tetuli ku swago ya bifeeyo tuli ku swago ya kukyusa gwanga nga kyama Nyanzi yakutta abaana be oshe namuwe ekifo Liz Nyanzi namuwe ekifo nakwata abantu baba mukirizaamu n'abawe ebifo nga tebalina ku ground eyo struggle je tulimu okukyusa gwanga siyabifu era Waiza wevayo commandinga baje bakimegwe bagende batokyalinge nga we bagala otobe obere mukomenze naleka family yange emyaka 2 n'ekitundu ngandi mukomera family yange omukyala n'abaana ne babeerawo nga batoba ng'omwana walwala omukazi alina okutoba nga wasobola omwana abeere fit alabe nga afuna obujjanjabi naye nakomawo ne ngambe omusonga enkulu yakujjako musaba bino bikome n'ennemezaamu ne baddamu ne bankwata emirundi mingi nesokomako ekyo ne neetaba ne mukulwanirira abantu abalala nga baganda baffe abali Saudi Arabia ne nwanirira ab'Ekalamojja ne tulwana embeera n'ekyukamu ab'Ekalamojja mabati ne bagazza abali ku Buwarabu nabyo embeera n'ekyukamu akatini wadde bikyalimu mu mpola kubanga twagala kulaba ng'eggwanga lyaffe liyimiridde bulungi naye wabanga president ajja n'ayogera kirala mu kamera ate naddayo n'akola kirala kati ye demokrasiya najja nagamba tiketi eri ku ground ate we mumala tiketi ne mugigabira ku mmeeza y'abantu omukaaga buli omu n'alondamu baayagala eyo ye demokrasiya nojja n'ogamba nti nno abantu banaye wabula mwana nze ndi wa people power era ngenda kukola omulimu gwange mugenda kugulaba nsigenda kuzikiza gwoba oyogedde biki oba oyogedde byenkanawa oba ovuddeyo okubyekkerere yenkanawa oba naye njagala kale okubekkerere ng'olina wa kugulawundi tumanye tugenda sisinkana gulawundi yegenda ossalawo njagala tuzimba ekibiina nga kiraga byekirina nga byekyogera byekirina okukola si byakulaga bino ate netukola birala nedda president yali alina otuyita n'atugamba bannange temugenda mu kalulu mujje muve mu kalulu olw'ensonga eno neeno walayi tewaliwo yali asobola kuzole ya president naye kati obudde buno mwina n'olutalo lwe mutamanyi oluli munda olw'ekibiina mu bafoot soldier mumulowooza bo basanyufu enkokole zibakubwa bino mbyogera ekisinga okunyuma okumala obyogera ne munkubira amasimu ne muneebaza nnyo Waiza weebale naye gwe nze Waiza njogerera n'abaana bange n'abalala gwe era newonaaba teweeyogeddeko era teryajja mmanya nti bikuluma era ogerako dda Waiza weebale wabyogedde naye nga naawe olina omumwe era tugatulwanira freedom of speech buli muntu okweyogerera era tugamba NRM tewa kaganya abantu kweyogerera tewa abantu kaganya kweyogerera ng'ate naffe
abantu bwava nayogera banange bagenda kunkuba abaana b'NUP bakuba abaana wajja nakulekanira nakukolera video nayogera byayogedde nofa wajja na commentinga nayogera byayogedde nofa mwe bameni temubeera ba mutima bunafu mwe bameni nga tulina ensonga olaba otidde ebigambo by'okukuba ku media onasobola okuyimirirawo nga bakuba amasasi era nze buli gwenda banga ati okweyogerako nkulabanga gwalina interest z'okweyagaliza kyokka kubanga abantu abasinga balina okutegeera kungi okutono ngera tebasobola kutegeera byoyogedde ngera bo bagenda biyinterpretinga bulala so kati nze gwe tosobola kunjija mu kyennina tosobola kunjija mu kyenja tosobola kunfuula kyenjagala kuba nze nina okwefuula kyenjagala okuba kubanga ensonga enkulu si ya bufo naye webanga ya bufo buli omu ayagala bufo kati n'abakulu bennyini batulaze baagala bufo kubanga baleese n'abantu baabwe bonna ne babawa obufu buli we balina waabwe bamuwadde akafu buli gwe baagala bamuwadde akafu weba nsonga ya bufo kati ffenna tukitwale kale wayiza mbanjala akafu naye n'abakulu bonna baagala bufo bonna baagala bufo bawona bali mu bufo Lubongo atagala kafo tali mu centro omayaba nge yatadde mu Kampala centro okusuula buli omu eyabadamu wakanya omanyi okute embere yabaddewo okujjamu abantu abo bonna okulaga nti olutalo lwa kafo luli serious lutalo lwa bufo luli serious ate njagala kusinzira wanu ze bino bwemba njogera bino temulowooza nti no mugenda kozesa kufuna chance y'okunkozesa temugenda kunkozesera temujja gyendi temugeza kukuba kusimu yange temugeza kunsindikira ba blog ate namwe ba blog temujja gyendi nti wayiza jangu kati abantu abo tebakwagala ngaye mutugambye mwatukubide damasima bala mutusinkanye wayiza abantu abo tebakwagala kitufu tebanjagala era lange nyizo kubanga sibagala naye kitugatta kya kukyusa gwanga ekitufu ekitugatta kya kukyusa gwanga kuba bali sibaganda bange siba mama bange siba kitangi siba ani ekitugatta kiri eki kya kukyusa gwanga oba banjagala oba tebanjagala ekitugatta kya kukyusa gwanga kati we namalanga nvano nga egwanga likyuse oba ebyo ebibadde ebikyamu byebadde njogerako nga biwedde bigenda bate binnaggwa kubanga bigenda babikyaliwo nze nabwayo bulamu bwankwogera bikyamu paka nga biweddewo kati ate bikyamu sigenda byogererako ku side emu yokka oba side ziri zokka ne waffe nina okuba cekinga waba bakoze kikyamu bagambe ekyo kikyamu lwaki woba wadde akakiiko k'ebyokulonda obuyinza nti kekagenda okugaba kadi era buli muntu n'omulowoozesa obulaba bulobwana obuli ku media obutamanyi bitambula mulekera akakiiko ka vetting committee kakole muleka akakiiko k'ebyokulonda kagabe tiketi tekamanyi tiketi eyisibwa mu process ki era kale kamba wemu abagamba nti akakiiko k'ebyokulonda era kekagaba tiketi era mbuno kagira Semugoma yavudde mu Kampala Central ennaku weeks 3 ne bamuleeta ekawempe mu weeks 3 yabadde amaze okukola ground emuwesa kadi yawo nga babone babaddewo bakulya Sawulo babaddewo mu weeks 3 yabadde amaze okukola ground yawo kale we tuba tulwanirira bwenkanya sebufu mukimanyi bulungi y'omu kubali ku kakiiko ka vetting committee golowooza gwe yabadde avuganya naye yafunye obwenkanya nga sebufu yamaze ne yeewa kadi obwo bwe bwenkanya ebyo bye mutagala twogereko bye mwagala tubikkirire bye bitulwanya bye bitukubya emigo ebyo bye bitusibisa ebyo bye bitulemesa mirembe n'okukiringa ne famire zaffe ebyo mmwe bameni mwe temutusiruwaza nnyo mmwe bameni ffeno tulya kutima ffeno gye tuli afa yafa feno gye tuli afa yafa netonda eri pate yange eyeNUP netonda eri presidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu netondera bafuutu soja mwenna netondera bannankyukakyuka mwenna netondera eggwanga netondera obwakabaka bwa Buganda netondera obukatuliki netondera abantu bonna mwenna
famire yange neetonda. Oluvannyuma lw'okwerowoozamu ebbanga eddene byonna nalina piki ezo emu yafiirako omwana nga tugenda e Masaka wano wansi awo ku ssomero lya St. Lawrence. Omwana oyo n'ayiika obwongo, mujjukira abaaliwo. Piki ey'okubiri bankwata ku bya Nalukoola, piki eyo tekomanga nawo. Ekyo kiveeko. Ntuuse okulaba nga ensula mu kayumba ka mitwalo 8 ngenda nzika wansi. Tetukiveeko. Nze Fuutu Soja nzekka yateekawo skilling center nga neegomba abasajja abali mu NRM oba muyita minisita ono Jesse Muyingo. Era Jesse Muyingo nkwegomba nnyo nisobola kuyingira pate yammwe. Nga neegomba omukyala yali member parliament ow'Ewakiso ow'abakyala bamuyitaani erinnya alimanyi jago mu comment. Wakula nnyo okusomesa abaana ebyemikono. Nze Fuutu Soja muno mu Wakiso oba munabweru nga omuntu bw'ofa ku kyalo amasuwaani masepiki bagajja wange ne bagamba abo baana bagenda bba bakozi. Naye pate teyampadde kaadi. Pate baŋŋambe sina kyenkoze. Baatuuka yino enkovu yiyo baatuuka okunsala. Mujjukira vita eyali eruuka bamale bakwate president. Mubijjukira abalenzi basula mu bikajjo tugenda okukomawo nga tetumanyi bifa ku nsi nga batusudde mu bikajjo. Era ne batuyamba twala mu ddwaliro side zaawo bayitawo iganga Lugazi, something like that. Lolyogeeyo gye batuyambye ne batujjayo. So pate tebatuwadde kaadi. Naye ekisinga okuluma kaadi bagiwadde bantu balala abalina ssente. Tetwafunye kaadi. Ku lw'ebigambo ebyo neetonda nti I'm done with my party. Kanoonyeeko ekibanja ewalala. Era mu kunoonya ekibanja ewalala mu Bulumi wabula n'alima ewalungi ate yanannyuka. I'm done. Neetonda nenvuma ng'omanyi nange nja kukuddiza ate nze nja kukuddiza nange nenze mmaliriza nze ngenze abananjayayaanira eyo nti omusajja mukozi jangu mu video zange eziri wansi video ziri awo njakakasa nti mbaziira musajja mukozi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.